the trophy to the captain. Sabiti ewedde Kitala Football Club yawangudde ekikopo kya Uganda Cup neba nga yesoose okuva mu Bunyoro bwe yakubye NEC ku goolo emu ku bwereere. Who will present it to Mr. Sam Ogeza of Stanbic Uganda. Abawanguzi basisinkanye omukubiriza wa Parliament Aneta Among n'abakulisa. Mutabani wa Engineer Moses Magogo nga ye Shafik Magogo naye asambira mu Kitala Football Club. Ssentebe wa Kitala FC Deo Kasozi asanyukidde obuwanguzi bwe baatuuseeko ku Lwomukaaga Sabbiiti ewedde. Mumanyi nti AFCON egenda zimba ekisaawe Bunyoro naye naffe nga kilabu Kitala Football Club tuteekako ekisaawe kyaffe kitono ekituukagana n'omutindo hostinga first division oba division esooka wano ligi y'ababinywera hosting emipiira eyo. Kati tuze wano leero akulaba omukulembeze wa Parliament Speaker kumulaga ekikopo n'okumusaba atuyambeko kulaba nti tukoze akapiki kaffe akatono then n'otuyambako bwe tuba tutambula ku representing eggwanga bweru bwe tugenda kubanga tusambire bweru. Omubaka wa Hoima Asnas Nyakato ayozayozeza Kitala FC ne batabaswaza. Ng'omukulembeze ava e Bunyoro nyozayoza ttiimu yaffe eya Kitala Football Club, the Royals, the Pride of Bunyoro okuwangula ekikopo kino kya Stanbic Uganda Cup. Naffe Bunyoro tuteeka ku mapu y'eggwanga lyonna. Mulaba tuvudde ku regional nawo tuli ku national. Nga president bwatugambye tulinamu n'abazanyi abagenda kubanga abazanya international games. Si kya muzannyo. So nga abazukulu bakabalega tuli basanyufu nnyo ate tusaba nti talanta eyo mu baana abamu abaliwo egende ddala mu maaso. Speaker Mongo yeeyamye okubawagira n'emizannyo gyonna okutwalira awamu. I want to thank you once more and we'll continue supporting sports. We'll continue supporting you. You know, one thing that you must appreciate, people have different talents. Me, I may be a good politician, maybe the other one is an accountant or whichever, but where we are able to encourage our children, our population to develop their talents, then we should be able to do that. And I have told my students that one, I have a vocational school here. If you're not good in academics, don't come and play only football. Play football as you do maybe a vocational course, so that at one time, because with the sports you have an age limit. Kitala FC okuwangula Uganda Cup yayiseewo okukiikirira Uganda mu mpaka za CAF Confederation Cup omwaka ogujja.